Mu kiro ekikeesezza olwaleero omuvubuka amanyiddwa nga Kayingini ne banne balombye ekikomera ky'omutuuze omu ku kyalo Kazo Central Zone 1 mu Nansana okubba enkoko. Nannyini enkoko yagezezzaako okuwulira ng'enkoko ze bazitwala kwe kukuba enduulu, abatuuze nabo ne basitukiramu okumudduukirira. Mu kavuvuŋŋano kano omuvubuka Kayingini yakwatiddwa, banne abalala bo ne bamalamu omusubi. Babadde babba nkoko, ekiro bamenye ekiyumba, babadde nga bana. N'asaasira ne bakwatako omu, yoyo nga bwe mulabye ne bamukolako emikolo. Olw'obusungu abatuuze baamutuza emiguwa ne bamukuba n'oluvannyuma ne bamukumako omuliro. Afiiridde ku mulimu si kizibu kubanga kyosiga kyokola ki? Afiiridde ku mulimu gwe era tewali musango mbu kibonerezo. Omulimu gwagukoze bulungi era afiiridde ku mulimu. Kyosiga Bayibuli egamba kyokola ki? Kyokungula. Nga bukedde ku makya poliisi eyitiddwa okutwala ebisigalira by'omugenzi. Abatuuze batubuulidde ng'obumenyi bw'amateeka mu Kazo buli lukya we bweyongera, kyokka nga bukolebwa abantu bennyini ab'oku kitundu. Ekitundu kino kibaddemu ababbi. Ng'ababbi abo batulugunya buli mutuuze, awo wansi awo baasala kiyosiki yonna ne bagibbamu ebintu, ne batwala ne fridge, osimanyi babajja n'emmotoka. Abantu berabira okugala enzigi, abanabbi olujja lukwata ku luggi naggulawo n'ayingira ayagala obulamu n'ebintu ne ssente. Sina ba ku kyalo abantu bavambi kati ngono gwe basempulira Kayingini mbuweeri ku 2. Bombuuza kye yabadde anonye ewaffe kiki. Era tubakubiriza baganda simanyi banywanyi ba Kayingini abakyali eyo. Eno zoni tezannya. Abalala obuzibu butadde ku bazadde abataagala kugamba ku baana baabwe olwo ne batigomya ekyalo awatali abakuba ku mukono. Emabegaawo babba essimu mu kitundu ewange. Omwana omu ali luzira. Kati so tetulina kye tugenda kukola kubanga babasiba ne babata. Abazadde baabwe babawolereza. Nsaba abazadde ffenna n'abantu b'ensi eno tuleme kukwatirira nnyo kigambo mbu baatugobye ku makubo mbu ebubbi kyova bukoze eki kyova bweyongedde. Ensonga eyo sigiwagira lwa nsonga omuntu atali mubbi tasobola kuva ku kubo n'ajja eno n'atandika kubba. Abakulembeze mu kitundu kino bavumiridde ekyabatuuze okutwalira amateeka mu ngalo. Kiwagira ekyokutwalira amateeka mu ngalo baali badde bajja gye tuli ne tukola ki? N'ebigambo ebyo nsuubira byebyo tulwane okulaba nti tukolera wamu nga ttiimu. Bwe mufuna information ku muntu gwe muteebereza okuba nti mubbi oba mumenyi w'amateeka mututegeezeeko ono tumukwate. Embuga z'amateeka zimuvunaane. Ebisigalira bya Kayingini bitwaliddwa mu ggwanika ekkulu e Mulago nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Asifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.